bibali ebikulu ennyo mu federation kyakwegatta ssaawa zino oba okitegeera ekibala ekyo endwadde z'emigongo mu bayimbi b'e Uganda entono kati tuli mu October kati mu mwezi gw'okusatu 2024 ekibala ekyokusatu baana tugenda okulengera abazaaliddwa obwana bu federation okitegeera federation babies tugenda kubalaba 2 years after graveyard mulimbe tugenda okuziika abesiigira mu federation mulala okitegeera kakati goba towa babaka banno kitiibwa because teyavumye babaka yavumye bali ababalonda sagala zakatuuka ekiseera ng'agenda mu constituency ezimu nga bakuba mukube kwabajja mukuba malala muvubuka base muju bonna babaddeyo bauna rebosereko gye bali kati zake tugende mu answered kyamagezi kiki yali ateeseza wano yagenda ku Voice of America n'oluzungu ne lumulema okwogera ali munno you see there is dictatorship. This generation we are tired of nonsensical MPs. Abawala Katale and Kando. Frank Antambi, Wayne Balukeza, the youngest East African professor, the Juggernaut, the renegade, the connoisseur, the encyclopedia. Abawala Katale and Kando. Batuuka bakubibwa essimu. Senkulu. Mu kufederatinga wano. Manager wawe yali musajja mugezi nnyo yabagamba don't go there. Nga nokwambala amazo okwambala. Don't dare go there. Okitegeera nga kyeyali abala she wanted to protect abawalabe okuva ku kifaananyi kyenkusiigidde manager musajja okitegeera bagamba nti naye senkulu si senkulu si semunswa ya protecting abaana be bulungi nnyo sikulya nedda ssebo Simon ebyo biveeko ebya Jacob biveeko gwe oba oyagala opposition yekwagala evuma Museveni ng'oli mu opposition bw'oba oyagala abali mu government bakwagale nga oli eri vuma Bobi Wine ne tutuuka n'ekiseera okugamba nti tulina aba presidential advisor abaafuuka ba presidential advisor olw'okuvuma Bobi Wine. Eno side tulina abafuuka ba MP olw'okuvumaani kati temusobola kujja ne munnimba nti we are intentionally building a good country gye twagala ebeere ng'eri free of ebintu ebyo kizaayo ku president Thabo Mbeki kye yakote yayogera yagamba Africa gye twetaaga yeeriwa Uganda wano gye twetaaga yeeriwa bwe tuba nga Uganda gye twetaaga intentionally tuli mu kuzimba bukulembeze obunatutuusa ku ekyo honorable zake nsaboddeyo weebuuza ekibuuzo ekyo kale kusema official najo sinzira kubanga ate tulaba nkusaba subscribing ku mukutu guno yona jo sinzira jo tulabe tukwebaza bannaye mwebere kubanga ate mutwegaseeko Aziza Zion nya November ali Kampala Serena Hotel mu Strings of Love concert mbasaba mugende mu muwagira omwana oyo mitwalo 15 tebo ya bukadde busatu ale bade so gifuna kati saazi no kubukadde ku mitwalo 10 no yingira mu show ya Aziza Zion ate then wetunayisa weeks bitu jagenda ewa Zubeda byantalo munnamukwakula nagenda bera Kampala Serena Hotel mitwalo 10 n'obukadde busatu mujje tukawagire kanyabo mujje njala kubaza abantu abaguze tebo na lebonsereko njala kubaza code base mwena baguze tebo yozo mbana mukalachi mwebale nango osolo kunekana kuno gama Simon kutumye genda ogule tebo ya Zubeda tukikole bambi tukikakolere awo kawe tujjo okutani kugamba nga abantu abo twaba wagire kyamazima nga twakola ki twaba wagira alujibuke nga mwenda aina fashion charity for fashion okay Kotoban Center ndozo manyi bulungi mumanyi naye tuberenga muwagire kale Almutawa Enterprises Limited batunda proti kubukadde 10 wefuna proti ina n'ekyapa gendo berenga bakufunira proti Alhila Holdings Uganda Limited basima biodigester tanks bagamba nti bakonya septic tanks zinezo okunywamu so gendo banoonyeko nabasolo kuyanga tibakuwa omulimu omulungi Rosemary Beddings ogenda basanka subi botuka kubitala boti nga agenda boti nansana ojjo kubasanga batunda bya msenge blanketi masuka pillow covers byonna babirina gendayo ensonga ejja kutambulira bulungi ate bannaffe aba Brain Power Institute Boarding Primary School basangibwa bukalango batandise dda n'okuwandiisa abaana ab'omwaka ogujja kakati nabo bweyagala omwana asomere ku musomero eddungi ligenda omuwa emirembe Brain Power Institute Boarding Primary School gy'oba omutwala Final brand shoppers basangibwa kabaragala batunda bintu by'abaana ebyokuzanyisa byabwe engoye zaabwe n'ebirala bingi nnyo kale onako olw'egyo twakomye tukomyewo n'emiramu emirala ebiri tuyina onalebo zaake yagenda eyo ebuyamba nadda ku mubaka waayo I don't know why nonye kanme munzikirize second emu teekemu wano MP buyamba County nengeri Lakai district
bamita Javira. Javira is one of my government UP indoza kati ali mu myaka nga 25 kwa 3. Kakati Javira ye mwana nga yasomera entirely government yava mu UPE ndoza nagenda ne mu USE government ne muwerera is now an NP in Buyamba. Then ombako omukyalo walaka ayi bamuyita Kinyamatama. Ka video ka case siwazaamu konde serious note. We've seen abantu abajja mu constituencies z'abantu ne bakkakkanya mu ngeri y'okubaganya ebirowoozo. Oli najja for example simunju asobola okujjewo tubeerere mu parliament batuwanyisiganya birowoozo tuli mu luzungu naye obuzibu mwe temulina mubaka wano. Bana abamu beebase. It is understandable but now didn't kubanga agamba Kinyamatama alinganga yajja okwetunda mu parliament. It was a child kinene muko mundabe yange. Junior Zaket abadde akamala okujulira ku musango gw'okumujja ku bwa commissioner era n'awangula omusango wadde nga government yajulidde but it was indiscipline. Tanaddayo ku bwa commissioner another indisciplined case yazze era bamusindise mu commission ya disciplinary for 45 days okwongera okunoonyereza. Zaket ategeera bulungi. Like ayina ekizibu ku bwongo bw'omutwe. I think there are people who are naturally stupid. I'm sorry to use that word. Waliwo ebintu by'otunuulira mu ggwanga lino abakulembeze abamu bye boogera nga Zaake kuva ku ssomero bw'atyo bw'ali yagaana okula. You a parliamentarian. You represent a section of people in this country. You keep on telling people what to do, you want to change. Nodda ku bamemba ba parliament abakyala mothers abayina abaana abayina abaami abayina businesses nokosa olulimi bweruti nti oli yajja kwetunda bano tebategeera Zaake ategeera nnyo ayina academics mu parliament omwo ayina ebipapula. It's because of the dad, just because the father is rich. And this is the problem of this country, this government playing double standards. You let the father be rich, the son is here. He has become a nuisance. About them display committee of parliament 3 times. But because the father is rich, akolagane state, chwa ne court, yamukomyawo nga commission. It was a court decision. Was it justice? Okay, I'm not blaming the judges. Manyi n'abalamuzi ennaku zino balina judgments ze basala. On more, I'm not sogera ku byabufuzi because waliwo abagenda ogamba Zaake ali muswago njogera ku mubaka wa parliament. You're talking about the personality. Ombaka wa parliament nga bwalina okweyisa. Bwe tuba twagala enkyukakyuka nga ddala twagala enkyukakyuka nange njagala enkyukakyuka Shegera naye abagireeta bafaanana bati nze olulimi oluvoola n'okuvuma abantu ng'oli mukulembeze sirwagala. The other time Chief Justice yali yeetondera Buganda. You remember the statements he made. The Chief Justice najja ne yeetondera Kalicho institution. Kakati godotya omubaka wa parliament amanyi code of conduct because parliament si atata wa Zaake. Ati kakati nange Kigati is just stupid because they have code of conduct, they have rules and procedures. Ochegera. That language is not acceptable. It's not acceptable. You can't demean fellow members of parliament to that extent. That's wrong. Natega sigwe gusoose nga jabikola ebintu ebyo ebyekisiro byabwe. Chegera. Kakati anyway sinawuliriza lwaki abikola actually. Neze ndaba se kifaananyi kirungi nnyo Simon era abasupportinga immorality n'abasupportinga kakati abaposition munaamweyisa bwe mutyo kakati mujja funa ddi olulimi olugamba ku gavumenti ng'ekoze ensobi kaawe oba osobola ovuma bamemba ba palamenti banno awo oba ofuuse kizibu kwa oluddako ojja vuma sipiika. Waliwo agamba nti kituufu Zaake alina empiso embi naye was it a matter of parliament session okukaleeta bakazanye mu session negundi etuuke n'okunyiika because he abused the fellow members of parliament. Respect in that parliament, respect is paramount because bali bovuma sigwe wabaleeta. They are there because they have a certain section of people they represent. They're not there because of your dad or because of you, Zaake. Who told you that you own positions in the parliament? Who told you that you can address members of parliament in that manner? That's typical arrogance which cannot go unchallenged. Zaake must be put where he belongs.
And the leadership of parliament must do that. You get it. Was there justification for saying that, by the way? Bobovuma President Museveni muvume because he has a mandate to govern this country. Yet ajja kubana buzibu. But respect fellow members of parliament, okay? Segeri nyo waba yali mulwadde. Nabanga mulwadde, obulwadde busobola okutuuka ku mulala. Okitegeera. Kakati goba tuwa babaka banno kitiibwa. Because teyavumye babaka, yavumye bali ababalonda. Sagala zakatuuka ekiseera ng'agenda mu constituencies ezimu nga bakuba mukube. Kwa bajja mukuba. Malala muvubuka. Base muju bonna babaddeyo. Bauna rebosereko gye bali kati zake tugende mu Ansad. Kyamagezi kiki yali ateeseza. When you again ku Voice of America no luzungu ne lumulema okwogera. Ali munno you see there is dictatorship. This generation we are tired of nonsensical MPs. Bakuleta the work of parliament they have follows legislation, budgeting, oversight. Okay, government. Mulimu okuvuma. Mulimu kati yabadde akola mulimu gwa parliament yawo. Anti sebo wavumye nnyo kakati osasuddwa. That's idiocy. That's total idiocy. It doesn't apply in the intellectual world. If somebody has done something wrong in the government, we condemn it. If somebody has done something wrong in the society and is an opposition leader, we condemn it. We are not going to build a country where Zake brings his nonsense in parliament. Such immorality on women. Parliament. So, Zake, your father is rich. See a single cent one. Mind your language when you are talking about fellow leaders here. Nzisagala muntu disrespecting ababaka banne. Chipisa bubi because yeye nyinda kuba member of parliament encha. Lye gwanga lye tuzimba. Wobo ofunye omukishanga bakuwadde ku leadership. Akiti machua honorable Semujuto mulaba. Yali avumyani. The man is intellectual. He's a serious opposition. But he can make a good prime minister. Exactly, because he talks sense. I didn't get it. I'm picking interest in moving to Vitaly or Yatugaman, but Tachalaban. But you're missing a president, you're missing a prime minister. Nenga Kuba, engage Kuba. But the quality of debate in that parliament has gone down. Speaker Limukuruana Ntaru, they are head. Luli aliyagala kujjayo Honorable Namuganza is there. Tumai bamujjamu obwesige president nagana. Watch mind president yasirikira ddala. The other time speaker yali agenda busoga bamukomya ku buliji. They told him go back. That's what your religion is for Kadaga. Akati Luli prime minister yali ali mukulwanagana nani ne secretary general Lumumba. Trading insults. So even if we are to blame this Zake man, even if we are blaming this Zake man, what about the spirits? What are they doing? The same thing. The other day, the president himself said that, look at these idiots. We shall crush them. Kakati Luli yali ali mukunwa chai bwa addressing eggwanga. Luli president yali ali mubisiripa agenda kuteeka ko speaker ne deputy ngali musandoza ali we are in a leadership crisis. Neda is a mess, by the way. It is those things to be koma we bine ekifananye kinene kye bisi. So what do we do? So what we should do, the point of immorality in our leaders, trading insults. Kati yebana baliwo nti yes nenya zake nera there are variety of examples you can bring out ebiwadde zake omanyi mu nsinga abantu bonna batandise obutategera toyinza alonda omusajja omunoga ono yatategera kababa bangi kuba ekyensi nabe n'atavuma sponsor w'abavuma kakati n'olwekyo era si expecting Bob Wine kuvaayo condemning such language simu expecting bwana kikola nja kwewuunya. Sege, if he's really a leader, the meaning leaders trading insults both in government and opposition, it doesn't help anyone. Chubabana bavuma ku TikTok. Kakati zaka avumye ye mugenda musiba. Kakati ono wa TikTok omugano oti okuvuma. Kakono. Omugano oti. Pressure bayalaga. Kakati uli prime minister yagamba ni secretary general yetu tebwetwazi. Ani amugambye age. But
ali mukudimininga omukyala amusinga seniority. Lumumba has been in that government, serving in so many powerful positions. How can you tell him? How can you tell her? Who told you to go? I'm the prime minister. Then you are not. Toyina kujokiza abantu kyoli. It means tochiri. People know. Kakati we have leadership crisis. Baba deyo, member of parliament, sima baba orienting. Baba wiki orientation yeyo nyamba chivantu mpaka oliagenda mu parliament. Suit yo muntu ya nanyenyeza wazake. The other time they were fighting among ojukira when Katumba mala atera kubeza ake punch. It is a mess. Kati so tutandikidde wantambi ombaka wa parliament omanyi yes I understand you got in a multi party politics where omuntu waino okusabira obuwagizi eri mubaka abantu ekibiina kye naye ebigambo ebikozesebwa nze mbirabyeko oli najja n'agamba ne mwatuleeta baali bwe bati nga bijeregerera ninga tebikakkanya nnyo oba kale nga nenge biyinza oba bikakkanya nenge ngeje bireeteddwamu ogirabanga y'amagezi. Where is the problem? What is the problem with Zaake? Yes, I think Zaake kizibu kyalina oba kitwalabye ku Zaake kifaananyi ekinene ekiraga state gye tulimu mu politics wa Uganda. Osooka ne weebuuza member of parliament alina kufaanana atya. I think olw'okubeera bava mu ffe babasindikayo nandirowoozezza nti bandibadde a bit more civil bakola civic duties bulungi better than us wadde era bagamba nti abantu mulonda abantu abafaanana nti the reflection otunuulira political debates ezibaddewo ndowooza myaka nga 6 emabega zikakkanyeemuko ku nkubaganya y'ebirowoozo ne zigenda nnyo mu okweexchanginga ebivumo oba okitegeera. So tulina okudrawing a line between kyebayita criticism ne hate speech. Tinsobola okudriving ensonga yange nga criticizing a government nga ndi ku policies ne attacking abantu oba okitegeera ne insulting abantu nate point yange neetuuka ate neebuna wonna naye buliwo packaging ekintu obubi kiruzinga meaning nti Zaake ayinza okubeera nga yabadde alina kyagala okubeera nga ayisaawo nga kiyinza okubeera nga kyabadde na factual nga kituufu. Wakati for example katono nnyo yinza obanze siri informed. It is my very first time okulaba kuona Bukinyamatama ng'akutta akazindaalo ng'ayogera. Tugambe nti gwe gusoose. Yes. Asobola okuba nga kyali kituufu naye ng'engeri gye yakireeseemu nga kijjawo amazima gali. Weebale nnyo mbagamba ensibambi eribya mutere nti ocriticinga ba members ba parliament oba bona bali mu offices za government. Yes, fena tusobola okubeera nga tukikola buvunaanyizibwa bwaffe, you understand, naye teri kisinga bubi kubeera nti ekintu kipackaginzebwa ekityo nti kiyabadde ayagala okubeera nga ategeeza ate kati context yakyuse. It is now on Zaake ng'omuntu ya discussing now his personality yet yayinza okubeera nga yabadde alina issue gyabadde raising nga yandibadde nga ntuufu. N'olwensonga eyo nandirowoozezza nti singa wabaddewo embeera y'okukwatamuko kusemateeka ne tubeera nga turaisingako ku bba waggulu ey'abaani abalina okubeera nga tulondamu abagenda okuba nga batukiikirira. I think bba yandyambuseemukko ne wabawo a lot of considerations for one being a member of parliament naddala ku ssente yaffe ey'omuwi w'omusolo. Mbadde nze ngoberedde parliament ya Uganda okuva mu I think 96 akalwako tugenze bbiri gumu tugenze luddawa naye quality of debate ne ba representatives tusindise mu bino ebisanja ndowooza ebisatu ebadde ya wansi nnyo. Nzijukira ku parliament yaba Francis Ayume ba Abudu Katuntu wano ebajjidde before nga tanaba ku retiringa ba John Kennedy Kyamuze mabega okitegeera ng'olaba nti bagenda nga ku floor ya parliament ne ba raisinga issues ne bagenda ku bimeeza nga they can agree to disagree on something naye ate ne ba remaining nga abeewadde ebitiibwa oba okitegeera. Kati mu kino mweno era eno gye tulimu wendabye ba parliamentarians ate bafaananira ddala ffe abali eno even worse in terms of their conduct, in terms of their intellectual debates ziba raising obeera ku TV awo nolaba frontline oba whichever zonna eziri awo naye nga
out of the 6 personalities abaliko, you can pick 1 or 2. Bali abala batuko okugenda nga just want to switch off the TV. Atenga kiri ku side zonna. Chidi muba NRM chidi nemba opposition. Chida mu ntegeka yaabwe. I think nti entegeka esawa zino tulina okubeera nga tracing ddala bba waggulu. Era kiyinza n'okwewuunyisa nti Zaake simanyi nnyo buyigirize bwe ayinza okubeera nga probably ne bachelors agirina. Naye ate olumu walina about other considerations besides besides just education qualifications because tebidetermining a personality ya muntu. People abantu abamu batuuka gye batuuse eyo nga bayisewo lwa cheating ninga tebalina bulungi understanding ya bintu ebimu logically oba kitegeera. So kino kiddayo nnyo eri ku opposition naddala the de facto one eya National Unity Platform and People Power. Nali nina example gye nalimpa ne ngamba nti kyali kirungi nnyo Bobi Wine okutekinga course n'agamba nti struggle eno y'abantu ffenna n'alema kugi owuninga mingere dictatorial obuyinza n'abusuula mu bantu. You understand? Naye ekyo ate kikolamuko ku disadvantage nti abantu abamu olumu amaanyi ago bagakosezza bubi nnyo oba okitegeera. Olengera parties zonna ze tulimu internal conflicts ezirimu olumu nga probably zanibadde ziri solved mu ngeri emu oba endala naye nga bikyali persistent nti mu opposition okwawuka n'okuliyo kuyitirivu nnyo n'olumu nti noyinza ogamba cause gye baliko bagenda kwera bagiluzinga on the way. Muosanga nga waliyo benanisa PR over struggle nga bawa orders from abroad. They attack the personalities abali mu struggle bwandirowoozeza muno bagenda gatako. Nali nayo ku Monday ne gamba nti nawulira bubi nnyo nga character omu w'ettake ali ku Europe leader of opposition Mwami Mathias Mpuuga ali mu muvulunga mu ttaka bwatyo ku kitiibwa Mpuuga kyalina ne byakoleredde okitegeera okubeera tino someone asobola okuyimeeri nabiranga asobola okusinziira nabiranga amwolekereza ebigambo ebibiranga binyika ekitiibwa kye ate nga bangi abalinganga character oyo okitegeera. So ne weebuuza mu kifaananyi ekinene nga twolekera akalulu ka 2026 wetunaatuukirayo bana bali ku kosi okubeera nga mu uniting for the same cause temutuukeyo nga muli mu kuweekeera okitegeera. So ono gwe muli mu kulwana he will capitalize on that. So incidents ya Zaake obeera ogirabye I think yamuletedde obuzibu era owadola parliament ejjo nti watuuse ekiseera abakyala bonna abasinga they ganged up against him. Era tubadde olunaku lwajjo twali twogera ku kintu ky'abakyala nga bwe balina stake y'amaanyi ennyo mu society nti mulimu entalo zitasobola kubeera ng'owangula. So if those women bongera okuraisinga voices yaabwe ku Zaake n'ennaku 45 ze baamuwadde ojja kwesanga nti probably tugenda kukola president yamagenda okusetingibwa ku Zaake kubanga bagamba protection ya member of parliament wa pardon ajifuna ali ku floor ya parliament wali kyonna ekyogereddwawo kisigalaawo but outside parliament it can become into criminality. So tetumanyi akakiiko ka disciplinary kikagenda kubeera nga kasalawo in those 45 days naye era osaasiramu ko Zaake ndoza okuva nga junior wagambye okuva punch eyo eyakatumba wamala we yamuhiitinga I think waliwo kyebanyenyako ko munda. The guy seems not okay. He needs help. Mama pancho kaye mukubidwa Zaake nga akubiddwa punch eyo emiggo okitegeera. Yes, so the guy seems in a lot of anger jagala okubeera nga jayo okiraba but alina okuddayo okwefumitiriza mu kifaananyi ekinene kyalimu eky'omubaka wa parliament akulembera abantu abalina we bamulabira. And actually olaba mu bantu Kyagulanyi baalina abaddala abamwagala mullo Zaake mwali kituufu naye ate problem ya Zaake kunze is the delivery the way he delivers what he has at heart. Kyekye nagambye ensibambi edibya mutere. The guy is a loyalist wa Bobi Wine. He's very loyal. Nti tamuvaako ku kiddo wano era Bobi Wine yeetaagayo ko tamwetaaga kumaanyi kubanga olaba omwana oyo okujja mu parliament yajja lwa taata we ekisanja ekyokubiri kino yazze lwa hard work ye ne sympathy eyo nti bamukubye nnyo naye andi bamukubidde mu line of work bamukubirangako mu bwenzi bamukubidde mu line of work era taata we yali tamwetaaga mu kisanja kyakubiri kusigala kumukwata ku mukono nawe mukwala ku kisanja ekyakola ki ekyasooka kubanga abantu bonna betulowooza abali ku side ya Kyagulanyi ekisooka bamwagalako support oba ntegeera nze mu bwongo bwange okuleka bino byagenda akola Zaake ye muntu asobola okugenda nga talina kaadi n'ayitawo asobola
because ne ku ground okwakola ki kwali mu covid ebimu kubyamusibye kugabira abantu mmere oba okitegeera ne problem ya Zaake is the way he delivers the conduct ngeri yo conductinzeemuko kyekiri kinasoso okugamba then nekisemberayo ddala nti era kiwa ekifaananyi ekirala ennyo the sorry state gye tulimu ti parliament I think okubeera ng'etandise okubeera ng'ediscussinga those matters okalo kiringa ng'ekinene but I think tekyali tuuse kubanga lwa bakikomperansi ne bagamba naye kale tetuganye at the time when we expect Nabbanja to explain what happened at Nup offices CDF ngaze okutubulira ku baana abakwatiddwa abakazi nebe okay tetuganye mukazi munaye bamuyisizza bubi but was it the right time ate na omukyala yazanye contempt card ennungi ennyo gye nayagadde ye n'akyejjamu n'akyambaza Zaake nga wavodde abakyala bonna mu ggwanga kati omukyala yenayina mu ggwanga ali eyo singa awulira nga bamumaze omuzanya kadi agenda kuddayo atunulira akatambi oba akawulire nze nakawulire nange naweddemu amaanyi Zaake mwagala okitegeera naye singa owulira ebigambo byayogedde omu that was totally hate speech character assassination kubeera nti ayisaamu nnyo waliwo otuuka nga ohitinze below the belt era singa addayo neyeefumitiriza ku bigambo bya I think ng'omuntu ali diplomatic ali civil asobola okubitractinga neyeetonda kyekyo kyokka kye beetaaga n'abeetondera yes kibeera simple Kasirye ensonga nga bwe Zaake nga bwe nkugambye ze kunze taliiwo because ayagala he comes from a good background abalonzi bye beetaaga ayinza obba asobola obikola so ali kusaidia Bobi Wine because amwagala naye the way he does it things kunze nja kukozesa ekigambo nti talowooza nga agenda okukola simanyi gwe bw'olaba Zaake bw'omutunuulira karakita ye n'oba ng'omugoberedde paka nakati osobola okukkiriza nti muntu ali radical okitegeera ye nga ye karakita ye nekyaye ali radical kizze kyeraga emirundi mingi okitegeera bantu bangi mu society okubalansinga ebiseera ebisinga tusobola okuba nga ffenna tetuli kyekimu matches buli choice gy'okoleba ne consequences n'ebiseera ebisinga abantu abali radical tebalowooza nga ffe yajja n'akiteekawo n'amala n'alinda ekinaakola ki ekinaavaamu okitegeera ate ye aba ne justifications ezize ye zakkiriza ezimukkiriziza okukola kino okitegeera kati ate bw'ajja ng'akikola emirundi n'emirundi ng'agenda nakyo kituuka ekiseera n'alaba ng'akola ki nga kiyita buli wajja okujja ng'akikola kijja kuba kikola ki kijja kuba kiyita okitegeera ne Justinze Zaake kyemba njagala amanye kimu waliwo eyaliko omukulembeze wa South Africa Thabo Mbeki alina conference mwe yali nga abakulembeze ba Africa bateesa ku bwe baagala Africa efaanane bintu ebyenjawulo mu biseera eby'omu maaso kitegeera bwe yakwata akazindalo yabagamba tusooke twebuuze Africa ki gye twetaaga bwe tuba nga twagala Africa eri free of corruption tuzimbye bukulembeze eki obunaatutuusa ku level y'okuba ne Africa ng'eri free of corruption bwe tuba nga twagala Africa eri free of conflicts n'entalo tuzimbye bukulembeze eki obugendo tutuusa ku Africa eri free mu busobozi ki eri free mu conflicts n'entalo bwe tuba nga twagala Africa eri headed by woman emancipation tuzimbye bukulembeze eki kitegeeza at the end of the day the core tuteekeddwa intentionally okuzimba obukulembeze obugendo tusuusa ku kye twagala kati Zaake woba mu Uganda empya n'abantu be wandiyagadde wafaanane n'obukulembeze wandiyagadde bufaanane nga bw'okola abakulembeze beeyisenga we weeyisa genda mu maaso sikuyinaako buzibu naye bw'oba mu mutwe gwo mulimu ekikugamba nti obukulembeze bw'oyagala mu Uganda mu maaso abantu b'oyagala mu maaso tebalina kweyisa nga we weeyisa then olina okutamu ku bigere kubeera amaliriza nga abagamba nti singa tunaasigala ng'ebintu bino intentionally tetuzimbye bukulembeze bwetaagisa emyaka 10 maaso tugenda kusinkana ano ngera tuteesa ku Uganda ki gye twagala bwe kibanga Zaake byoyogerako tebijja mu bukulembeze bwa Uganda empya gy'oyagala kitegeeza n'emyaka 10 maaso tugenda batudiscussing obukulembeze bwa Uganda empya lwansonga naye wagatta kukiriwo tusobola okuba olwaleero nga tulina abakulembeze bali radical bakuvumye bakubye bakoze eki naye gwe after nga bamaze okukubodde waka ne weebuuza nze bukulembeze eki bwe nandiyagadde obukulembeze bw'okweweebolagana busigarewo nti nedda nandiyagadde obukulembeze bw'ovumagana busigarewo nti nedda bw'obanga tobwagala then act accordingly okimanye nti ensi ekola ki ekulaba ndabadde njogera ku kintu ky'okuba nti buli level kw'otuuka olina rights ezikuggibwako by default olina ebintu ebimu by'oba ng'obadde obikola nga bw'oyagala nga bikuggiddwako
osobola okubanga ku kyalo badde wewe mulira otambula osibye balance otambula okola eki ne bakeera ku makya ne bakulonda ne bakuteeka mu bukulembeze bw'ekkanisa. Singa okeera ku makya n'obukkiriza nti ndi mukulembeze wa kkanisa ebigenda okuhappeninga biba bimu ogenda kulekerawo okunywera omukka mu bantu. Osobola ogunywera ebbali nga bakwesekwese ogenda kulekerawo okusiba balance ogenda kulekerawo okutambula ng'owemula because that is what it requires. Olwaleero Zaaka alabika bw'atuulawo yeerabira nti is a national level leader. Era ese mutaddeko amaaso nti kyayogera olwaleero ye kisobola okuba nga kimuyisaawo naye ate abaana bali abamutunuulira abamulabirako nabo bagenda kukitwala singa entya baneeyisawo batyo kinaaba kityakola kikyayita okitegeera. So tekigenda erizaako yekka kigenda eri abakulembeze mwenna. Otugambo oyagala nnyo Uganda, otugambo oyagala nnyo Africa. Are you intentional building the kind of leadership gy'oyagala etuuse Uganda ne Africa w'ogyagala? Yensonga lwaki olwaleero ffe tusobola okuvaayo n'ojja ng'okola content wo nga toyina gw'ovumye toyina gw'okoze kinene n'oggusa ensonga. Abasajja nga Ssemujju Nganda n'avaayo n'ayogera ekintu kye talina gw'avumye talina gw'akoze eki n'aggusa ensonga ng'ataddemu just kujereegerera. Okitegeera njagala tuddeyo emabega twebuuze ffe abakulembeze ababa abansi b'abantu abamu nga tuvuma bali abatukulembera baba bavuma. Oli NRM bakumanyi ng'omuvumi w'NRM naye abakulembera muvumi. Oba gwe oyagala kubeera mu position ya kulemberwa buli kaseera bwe kibanga okuvuma yemu ku quality ezikutuusa ali lwaki Sseggwa akulembedde. Oli NUP ovuma n'okuwemula abantu. Oli akukulembera yayitirawo okuvuma na kuwemula abantu lwaki gwolowooza yakulembera. Kisegeza ne society ejjatuuka esengejja egambe gundi wadde tukwagala nnyo nejja ojja kutuwemuliranga buwemulize tuula wano. Kati leni bano kabakole ki kabatukulembera okitegeera. Olwaleero NUP ng'ekibiina kubanga kirina obuvunaanyizibwa obuli direct ku Zaake bwe kibanga kirina agenda y'okuzimba Uganda empya ng'ekimu ku bye batugamba nti twagala obukulembeze obutaliimu kuvoolangana na kuvuma na biki kisobola nakyo okufunamu nekigaa Zaake okusinziira ku mbeera gye wayisizaamu baakabanno maakyazi tuyinza oba nga tetukkiriziganya mu bimu naye ate si kye twandiyagadde. At least katubeeko engeri gye tulaga nti tulina engeri gye tukubonerezaamu abaana abatugoberera balabe nti ddala mu butuufu obukulembeze bwe twetaaga obwa Uganda empya bugenda bba bwawufu tebugenda bbeera best kuvuma nakukola ki nakuvoola ne buli we mukireka ne kitambula bwe kityo ye incidence gye tuba mukoze ki muzimbye. Nze nja mmaliriza nga mbawaayo ekizampa emu erabwako eri very public. Abantu wano nsinzize nkiddiŋŋana emirundi n'emirundi yakiddiŋŋana paka nga mukitegedde. Industry ya Uganda eya art abantu bajja ne bagamba twagala omuyimbi ng'ali simanya alina empisa ayambala bulungi ayogera bulungi teyeeyisa bubi mu bantu omuyimbi oyo tumuwagire tumutwale international. Eyo package ne mugiteeka wali eya morals na biki bye mwagala ne tutuuka ne tutandika okuleeta abayimbi be kuvuma Bobi Wine ne babawa n'ebifo ebinene oli ne bamuwa obwa minisita yavuma nnyo Bobi Wine ono eno ne bamuwa obwa MP yavuma nnyo Museveni. Kati kitegeeza bonna abali mu leadership mu mizannyo gwa leadership ekifaananyi kye musindika eri abaana b'eggwanga nti gwe vuma Museveni woba oyagala opposition yekwagale gwe woba oli mu opposition ng'oyagala eri gwe woba oyagala opposition yekwagale vuma Museveni ng'oli mu opposition bw'oba oyagala abali mu gavumenti bakwagale nga oli eri vuma Bobi Wine. Ne tutuuka n'ekiseera okugamba nti tulina ba presidential advisor abaafuuka ba presidential advisor olw'okuvuma Bobi Wine. Eno side tulina abaafuuka ba MP olw'okuvuma ani kati temusobola kujja ne mu nnimba nti we are intentionally building a good country gye twagala ebeere ng'eri free of ebintu ebyo. Kizaayo ku President Thabo Mbeki kye yayogera yagamba Africa gye twetaaga yeeriwa Uganda wano gye twetaaga yeeriwa. Bwe tubanga Uganda gye twetaaga intentionally tuli mu kuzimba bukulembeze obunaatutuusa ku ekyo. Honorable Zaake nsaboddeyo weebuuza ekibuuzo ekyo. Bw'omala okukyebuuza n'okyeddamu then act according to Uganda empya gye weetaaga regardless of ebigenda mu maaso okitegeera. Okay, kali that is it for Honorable Zaake. Tugenda kwetula mu katonyi tugendeko mu bulango then tugenda bantu koma out of Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District
Connect. Essimu 0753 3 4 oba 0705 4 9 tufuna ku WhatsApp plus 973 362 388 59. Oyagala okwongera ku byenfunayo tukuleetedde online business munna Uganda naawe awangalira mu nsezi enjawulo omukisa guguno okwekolera ku ssente ng'okolera wooli nga kiweetaga essimu yo oba kompyuta nga birina internet otandika okuyingiza ensimbe tuzza okuyamba gwe ayagala side income ayagala okukolera ewaka akweyo okukozesebwa naawe atalina mulimu tulina bagenda okuyambako okuyisa mitendera gyonna naawe otandikewo online business yo weenogere ku ssente tufune ku website yaffe eya www.jamimamirembe.com tukubire oba tufune ku WhatsApp eya plus 44 794 900M033 ku Facebook tuli mu linnya erya Jami Dimenta. Eno nene leero lwansonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne kuyawaka. Yes, kyobulaba oli akuma tumugamba nti nno oyagala yaki alina kugamba njagala ya waka njagala ya bbaala yange oba njagala ya apartments zange akati eno y'abantu bisatu so kupita ejjatuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dhani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago. Kale nonya kuba nafa Aulia Holdings ngokozesa enamba ez'essimu okusobola kwiranga ati bakutera by register tax omwana wo nawe weewunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza yerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero ly'abawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu songa n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne basebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga ate ffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu kitundu ekyokubiri era nga kyekigenda okusembayo mu episode eno eya pano awe ginaabanga ng'ensonga nga nnene nga ifo ky'okujja ne tuzijjabulajjabula tujja zitemangamu tuzifune ku Friday ne Saturday tusobola okumakinga sense because oba olaba nga interview yasaawe mu n'ekitundu nga balabika eddakiika nga tezituka even half. Kitegeeza nti nno kiyinza okuba abantu balina tajja kuba na ssaawa nnamba n'ekitundu ng'atudde ng'alaba. So we want to make sense. So at least akwade ssaawa ennamba n'ogiraba at least n'ogirabamu emirundi ebiri kisingako okuteeka interview nga girabe ssaawa emirundi esatu abantu naddala batulaba ennyo tebalina budde obwo. Naye nga thanks for watching yonna gye musinzira okubanga nti mukola ki ne twebaza abantu b'e Bungereza on a special note. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kubanga mulaba show eno. Ne Smith ndoze bangambe gyali. Mchala Emily Smith Nottingham. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kale kakati eguli yaffe geno sembayo. Anyway nemboze ebaddewo nno. Naye ndowooza nga tulinda muvumu.
nga tulinda muvumo okujja okukola ki okugitandika si kugitaanya okugitandika emboozi y'akaboozi akali ku federation oba oyingira buyingizi gate n'owulira sex ali fresh bwawunya yanamba tekako amannya naye sisobola kuteekako linnya lya muntu eba defamation naye kyogerwa nnyo yes ekiboozi ekyo Kasukulu yakitandika mu ntandikwa ya wiiki eno oluvannyuma lw'omumaneja w'omuyimbi omu okwerekera omuyimbi we omuyimbi n'agenda mu luumu n'atandika okweriga n'omuntu gwe yali ensonga ndala yali emuleese ate nga n'ensonga endala esinga obukulu okwegadanga Katonda ye yakuleeta naye n'ebirwadde ne bitusanga ku nsi ng'abamu obubira bubaweebwa tebabukozesa kakati yo si ensonga bwe tubanga kati omuntu eyajja nga muze kutereeza industry kati nga mutandise kutereeza mubiri kutereeza bye tu desires za mubiri ebyatwala ku federation twabitegeera where is the problem ebyatutwala tebikyakola makulu kati twabivaako kati tuli mu kulyako ensi tugiri mu giryako makoola emirandira gyatulema okay oli kunze okay kanguteeke ne wano abaganda omanyi ndi musajja agereese nnyo abaganda bagamba obwatu obukola butya bufa magoba entandikwa ya federation y'abaganda baffe abo public tiyagiwero coming bulungi was the public and also public was it necessary because it was artists definitely federating it was very for us we are just fans it was very necessary because ebintu ebigenda maaso mu ggwanga ebisinga bizanyibwa mu gallery okitegeera babizanyira ffe abali eno abayimbi tebali badde bayimbi singa si bawagizi bano okitegeera so mulimu ebintu ebimu kyogenda okugenda mu nenga kyosinga okwetaaga support ya public eno so mbadde gamba nti okujja kwa federation public nga yo teyakwagala era teyakuyayaanira that's why n'okutuuka essaawa za leero emyezi 5 later federation eyo tenaba kuvaayo ku blossominga bulungi kubeera ng'emulisa. It has faced a lot of challenges, which is okay, but on top criticism ey'amaanyi naddala kubiruubirirwa n'ebigendererwa by'okubeera nti no batereeza endongo yaabwe. Nze omu ku bantu abasooka okuviirayo ddala okuchallenginga the federation naye nga nali ku principles ekisookera ddala nzikiriza nti ne mu constitution kitulagibwa nti abantu bonna anaasukkamu omu mu babiri mu basatu mulina eddembe ly'okubeera nga you can associate musobola okwekuŋŋaanyaamu ne mwekolamu association whichever webeera ngeri mu mateeka kituufu nnyo mulimu nezitali mu mateeka naye okukwatagana okwo ko tekola kitekugaanibwa abayimbi okukwatagana ne babeera nga balwanirira ekintu kyabwe interests zaabwe nakyo nkikkiririzaamu. Now the contradiction is olengera federation mu kujja kwayo nga waliwo already UMA ebadde wano. UMA is an association. Yes, it is an association. Nerira ngenda kunyonyola why it is also an association, not a federation. It is federation by name or the verb federation. But an association in making. It is a parallel association, of course. Inti waliwo association ya UMA wano genandisuubidde nti abayimbi bonna gye bandisinza okuteekako amaanyi yabali mutegeera so nebeera nga yeesigaddewo federation nejja oba okitegeera kati nga mulina ebibiina bibiri at the end of the day nga mugenda kubeera mu clashing era clashes obadde ng'oziraba oba okitegeera bano tebagala genda eno abamu baveeyo ne badde eno so ng'ekyo kikoleddwa support ey'amaanyi nnyo okuva mu state supportinga oba financinga ne fundinga this unity among artists kitusinze okubeera nga tulaba so mukuddayo ku kibuuzo ekikulu ne ssaawa zino ze tulimu October nga nnaku z'omwezi 10 okubeera nti no the main yes nti one of the main the fruits ebibala betuli mu kufuna after 5 months mchanga federation etekebwayo ebimu kibala kyetwakufuna yali jam session ekibala ekyokubiri nti at least our artists are not sexually hungry. Kyembadde nkugamba tekimu ku bibala ebikulu ennyo mu federation kyakwegatta ssaawa zino oba okitegeera ekibala ekyo endwadde z'emigongo mu bayimbi b'e Uganda entono kati tuli mu October kati mu mwezi gw'okusatu 2024 ekibala ekyokusatu baana tugenda okulengera abazaaliddwa obwana bu federation okitegeera federation babies tugenda kubalaba 2 years after graveyard
mulimbe tugenda okuziika abeesiigira mu federation so ebimu ku biruubirirwa ebyo ebina am certain tugenda byachievinga tutandise okulabako ebibiri afazaali naye ekiruubirirwa ekikulu ekyokuunitinga ba artists bona mu ggwanga as the federation bowe bakyagala ate omusajja yayogera bane mutuleke tuwegatte so he took it literally. The guy was saying, you guys come and join, we unite twegatte. Yagamba ngo okwegatta bana tebakitegeera. Kati okunyonyola bulungi ekintu kino as per, because we are quoting now Kasuku is our reference, who got information reliable. Kati fe mu mawulire tulire ebintu byetukolerako bingi nnyo olumu patterns pattern woba ogiraba amanya sigenda kwogera amanya naye ngenda kusiga ekifaananyi namunswa teri muntu ku federation ayina teri muntu ku federation ayina buyinza kubeera nga asamoninga basubjects be nga Senkulu Mandwa. So Senkulu Mandwa asamoninga nga mubasamoningira muko mulimuko kuba akakiiko bagamba namunswa akola atya alya ku nswaze fenga abantu abakuze emyaka 18 okudda waggulu nga wayogedde okwegatta sichi si musango bayino eddembe lyabyo okwegatta singa babeerawo consent conjugal rights. Yes, kati ekyaze mu kino n'okusinzira ku maloboozi ge tuwulira nti wabaddewo ko omuntu omu kukakanya ku vivire n'alisimba munne kubanga emboozi egamba abalabako balabanga evako weddako endulu ziraya nvaako sirifuuka mulema tekiggwanga ettaala omu agijjako abaddugavu ne sexi w'omunziki ati munnaye ekintu oli mu kukijabulamuko okitegeera naye omuntu gwe babadde basizzaako evviivi naye tagenda era abamumanyi nnyo bagamba ezo ensonga tazigendamu nnyo ez'okwagala omugatta kyova olaba babaddewo okuba entu namutegedde sisobola kwogera linnya kubanga ebya defamation tubimanyi so fe tuli mu kusiga kifaananyi ne position kanzire nti omukulu bulijjo lunye ayita nakola byakoze okitegeera ne kati obuzibu obwasinze okujja nti ono gwe yayise nga tanya ziteeka ali ndowooza ayina waliwo film gyayita blacklist ku munno waakyo okweri kati wabeerawo amanya kati limu ku lyadde lisembayo mission eggwe ono kiki ye kimuga bagamba ono muzibu nnyo naye waliwo Reddington okitegeera Simon Reddington waali kati ku list eyo kwabaddeko oyo asembayo omukulu ng'agamba bagamba agaana atya mumumpitire kwediquarters oli najja manager naga atondeka mbimanyi ebibeera eyo baba bemanyi okitegeera kati kino kyongenda kwogera amanya kino example gye ngenda okuwa ekyo nsobola okufiira nsogenda kufiira ku mavivi gange abawala Katale yandikando Frank Antambi Wine Balukeza, the youngest East African professor, the juggernaut, the renegade, the connoisseur, the encyclopedia. Abawala Katale yandikando batuuka bakubibwa essimu Senkulu mu kufederatinga wano manager wawe yali musajja mugezi nnyo yabagamba don't go there nga nokwambala amaze okwambala don't dare go there okitegeera nga kyeyali abala she wanted to protect abawala be okuva ku kifaananyi kyenkusiigidde manager musajja okitegeera bagamba nti naye Senkulu si Senkulu si Semunswa ya protecting abaana be bulungi nnyo si kulya nedda ssebo Simon ebyo biveeko ebya Jacob biveeko so Senkulu Mando yagaana abaana bo kugendayo nti abaana olimu Katale yandikando zezimu ku products tugenda ofulumya mu East Africa tutuke mu 2024 nga bali mbuto zezimu ku nsonga ezagamisa ole mchale yayimbye luyimba kyono ewange teri poliisi
anti kati abo bali ku federation yabo kati ezenkulu tezinywe zezina okubeera eyo kati wala bo bazityamuko obo kitegeera betting program omuntu otya mukasenga nakavubu kate gaswali akimuyita mama beto yo akati omukyala wagenda akula atakufuna mu dobozi lye akimuyita chance nalubega basoro bayita chance omanyi dobozi ya chance takyalina budde bwewoomya oli senkulu akuddamu nga musajja kati badonjera zaki senkulu mission gyaliko kugatta bayimbi kati teri ayinza kubanga awona era nze ndimo ekigamba nti ono yabadde senkulu kina gwe mtu gwekitukira omuntu omu atani sinagwe ngamba omuntu omu senkulu yuno is a title nze nja kisigaza senkulu is a title kino nza kyogera senkulu nja kisigaza sogedde erinnya lya muntu yesebo naye nga kyakusalirwa kyamaanyi nnyo okubeera nti no federation eyo gitwalituloza mbe genda gatta abayimbi n'okutuusa music industry ya Uganda efuse yakwegattira mu bayimbi literally oba okitegeera kibi nnyo naye tukyanoonya katambi nataddeko abawanvu n'abampi kajja kunzigwa mu ngalo bwekati so kemala okulengera nga lights zivaako we ziddako endulu weeraya weekola ki tulabe ekyabadde ku Old Trafford awo senkulu kiri mu Uganda wano kasirye twagenda kwegatta kusobola okugyayo copyright nekirabika obwannannyini ku music bukyagaanya twagala kufuna bwannannyini ku bantu Saimo ensonga eno ekisooka eraga obunafu mu industry ya Uganda naddala mu management bye bitwemu byesinga okwogerako nze nti management ya Uganda tewakola kitewali tuyina abantu bakwata nsawo na butabo bwa booking olwaleero manager bakubira omuyimbi wo nga ddala gwe manager we ne bamuyita bagende bamunnyonnyola ensonga za federation azitegeere n'ogamba nti wasituse n'ogenda naye wabula n'obaako wookoma ne bamuyingiza lumu bamutegeeze federation nga manager wooli kitegeeza either oli musituzi wansawo oba oli mukwasi wa katabo ka booking toli manager kubanga omuyimbi yenno munnyonnyola ekintu ekikwata ku bizinensi ye manager yandibadde ayingira naye buli wamu bw'obanga olina level kwe baakulese ne bagamba nti gundi koma wano weekyekinge omanyi nina nnyo abantu be mbadde ngamba mikwano gyange ne mbagamba mu biseera bya covid nga kampani bagigambye esaleko ku bakozi abatuuka ku ofiisi bw'oba wasalwako ne bagamba nti gwe sigala ewaka tukole nga toliiwo weesetinga olina kuba wampisa nnyo olina kusaba nnyo nti kampani eyo ntegwa mu buzibu bw'ebyenfuna kubanga bwetuuka mu buzibu bw'ebyenfuna ereyinga off okitegeera kati we baba nga bakuleyinga off mu kaseera ako okitegeera kitegeeza omugaso ogwo ku kampani eyo si gwa maanyi weesetinge bw'obanga oli manager ng'otuuse n'omuntu nga muli mu bizinesi ey'endongo naye nga mulina emutuuka nga mugenda kwogera ku bizinesi n'agamba koma wano oli mukwasi wa katabo oli musituzi wansawo toli manager okitegeera era na bino byonna bye walabye okugenda ku okutaasa n'obutagenda kwabadde tekwetaagisa kubanga nze wembanze ku ngeri gye mmanyimu ebintu n'ebirina okutambula bwe ntuuka ku level ng'olinawo nkomya wenninyira boda yawonye nabwonye kubanga omuntu yandikutte omuntu n'amukasuka n'amuyisa mu ndabirwamu n'amugwira okitegeera kubanga tebakubala nti olina okukola ki okujja so oli manager aba oli musituzi wansawo awo wamu obeera otya nga ku muyimbi wo gwe wakkiriza ayingira business meeting nga nawe oli mu repeated speech nga nawe wamaze kuwulira bambi business kitegeeza either wamutuusirizaawo wakitegedde nti ku bizinesi yammwe kuli muliko ebiraka bye mugattako era nga badde okitegeera oba kubanga mani tekikola sense okitegeera nti tuyise bizinesi meeting ya BBS ogamba oli manager ku top level ne batuuka ne bagamba naye Franka sigara wali tusooke tumalirize ebya management naye nga naawe oli manager kitegeeza olina kweso either meeting eyo yakugoba gwe oba yakulengeza nti bulijjo bakulimba tolina kyokola ki tolina kyoli okitegeera we tuba tutandikira federation eno mu kujja nze ndi omu ku bantu abatakkiririza mu ngeri gye yajjamu ne mbagamba kino kimererezi era ne mbagamba nti ekikula amangu kifa mangu okitegeera kati federation engeri gye yajjamu nze kyemmanyi federation okukolebwa association ez'enjawulo zikkiriziganya nti tuyina bye tugatta ebyawamu tufederating tukole eki tugende wali era abakulembeze abavudde mu association ez'enjawulo be bagenda okukulembera ki federation neno federation yo yatandikanga yo federation nereeta n'abantu abaayo nekola ne recruitment ezaayo olumu twalina eggayi bamuyita Lord Bitem ku CBS okwo ng'ayogerera ebya federation ne muga federation yekolebwa associations njagala ombuulire Kenzo ava mu association ki
nangamba mbukeza ava mu association bagiyita Greater Masaka biri on record twali ku CBS okwo wale yali host okitegeera ava mu Greater Masaka kati ekyasinga okussa abantu eseko kate baffe ne mubuuza okay Queen Shiba ava mu association ki nangamba mbu ava mu association simanya mbarara biti association abantu baseka kate baffe ababu kubetwalira mu studio baseka tebekwekali wasi wemmeza kubanga tekikola sense ne mugato kubira lweyijja tubuulire baddala basindika Shiba ku association y'embarara gy'abakiikirire okitegeera kitegeeza yatandikibwa ku musingi mukyamu kitegeeza n'okugwa kwayo kwali kulinava ku musingi mukyamu okitegeera ne tujja ne twogera ku bye baali bagamba bye balwanirira ekisooka ne batugamba balwanirira copyright ne muwakyali ne muganga gagwe bite mu federation gwesindise wano copyright kituufu e Uganda teriiwo kubanze mu kumanya okutini kwenninako mmanyi nti weeri okitegeera era mmanyi nti eri effective esobola okukola mu kusobola kwayo kola erina byesobola okutaasa bye mwagala okwongeramu si bibi naye tukkirize nti ekola ki weeri era abagezi abagezi ne badigestalinga emirimu gyabo ekola ki ekola ne mbuuza ku bayimbi abamu abali ku federation ne mbubuuza wali owandiisiza oluyimba lwo lwonna nangamba ye ku streaming platforms ne mugaa nedda okuwandiisa oluyimba lwo claiming copyright yalwo inagenda ku URSB table weeri eya intellectual properties bw'obanga tokimanyiiko nga ne mu federation tebannakibagamba you are in a wrong place okitegeera kubanga weeri intellectual properties weziri ziregisteringibwa okitegeera ne bajja ne boogera ku bintu bya Kora Tunes nti company zibabba nange ndi omu kubakkiriza nti zibabba ne mbagamba company weziba zibabba you have to take a radical decision mukeere ku makya mugambe nti toteekamu nnyimba zange nga ggwe company wezina amanya nti zirina kye zifiirwa they will renegotiate mwaba amaanyi we muzisika bagenda kuba bakola ki bafiirwa era ne tulaba example omuyimbi bwajali yeni sikini bwajja yagamba nze omuntu aliteekayo oluyimba lwange mu Kora Tune yajja okutegeera nti copyright ya Uganda weeri tebaziteekangayo wayite ebbanga ttini omusango gwa cautions gwe yawaaba mu 2015 muguno omwaka gwennyini gusalibwa ng'awangudde Airtel obukadde lukanga 7 kozesa copyright Kora Tune ze nga tebamugambye kitegeeza etteeka likola ki weeriri naye olw'okuba tuli mu nsi nga ffe tubeete tuli ku bintu biri serious era story ojja kwekanga mbantu abatini abagikola naliko video nagikola nga mbayilayitingiro balaga nti etteeka likola ki weeriri kubanga ensala nagifuna na buli kimu nga bwe kyakola ki bwe kyatambula copyright nga caution za kubya yatera akasente lwakosa nyimba ze mukola tusitegeeze byonna bikola kiwebiri okubitereza n'okusensitizing nga kyali tekyetaagisa federation teri industry munsi jojja kusanga mbwe ekuzerwa kuba abayimbi beegatta bakolagana nedda musobola okubeerawo nga temukkiriziganya nga buli omu ali bibye naye nga muyina ebimu bye mukkiriziganyako ng'abantu nti kino ebakikubuuza mwenna mwogera eddoboozi litya limu ekyo ekyobatwala obbateekaawo yenna yabatwalawo yali akola distraction babuzabulizaawo era nkakasa awangudde n'abajemize kati biri byakubalabisa era bino bitu bigenda tambula nnyo nti waliwo eyasimbye evivi waliwo eyakoze ekyokusinga ebirabye mwandibadde mukola kimu discussing awo kitegeera so nze saagiwagira olw'ensonga ezange nenziteeka ku mmeeza wayita akaseera kati nezitandika okweyoleka abakulu nga ba Moses Matovu basuddewo tawulo mulese fina masanyalaze era nabagamba ne mbagamba mukola ensobi okitegeera omukulu abamu kubasimbe vivi basulanga kumpi n'ekisenge kyo agenda owulira ekiro ekimu ng'ekisenge kyagala mugwira nga sauti sole pakinga pasaidi eri n'agamba kugina emyaka okufa ekisenge ebimu ku byenda kwata ensobi federation bwe baali batwanjulira akakiiko akasooka mwalimu omuntu alina okukola public relations nga efiina masanyalaze kyokka ate federation bwe yatuukanga ng'erina obuzibu nga buli omu agyogerera president ayogera vice number 1 ayogera ono ayogera oli ayogera ate ayogerako yali owa PR bali basatu nenebuuza mutegeera kye bayita public relations officer na kiki ayina kukola mukimanyi nti okumala gatamwattamwa buli omu n'ayogera n'oli n'ayogera muleeta mixed reactions ez'enjawulo nga mu delivery yammwe ebanfu kati PR owammwe akola ddi era naye twamaliriza akoze eki avuddeyo okitegeera zezo ministry za gavumenti eno nti oli abeera minisita w'enguudo ne baya commissioning oluguudo nga tamanyi kati ebyo ebintu ebityo binyiiza abantu abategeera tebasobola ku associatinga nammwe ekirala ne mbagamba bwe muba waliwo ebaatuukira ne balonda ligo team ogijjukira gye baleeta okubagobera ku bya copyright ne mbagamba mugamba mugatta bayimbi kwekolera ku nsonga zaabwe
bwe mubanga muyina omukulu akulira finance nga taite yasomako wadde bitu bya economics na bitite tubiinaako mu background ye mukwata mutya ye ne mumwesigisa finance so kate mutuuka kubiri ligo ne mubuuka Silver Kyagulanyi eyagenda n'akuguka mu ekyo ng'akitegeera bulungi wammwe ate ne muleeta external finance bali bawadde mukulu ki Otegera finance yali bebe nga gwe bawadde ba finance nakati ye bebe ye finance Otegera simanyi ebyo si byange naye ate ne mutuuka ku ligo omuntu ategeera ensonga zammwe nga yaddayo n'afuna ne masters mu bintu ebyo ye ne mumusaidirayininga ate ne muleeta external Otegera akyaliyo Silver simanyi nze ebyo byonna nabirezingira byali bikyokola ki biri valid Otegera kati olwaleero nze tekinneewunyisa kubanga muli mu mbeera eyo tosobola kukwata bayimbi ba ggwanga n'obateeka mu dormitory setting ng'ate okutte bali abaawaggulu kitegeeza industry ogiraze nti nafunye eri awo teyina makulu yeyo message gye mwasindika eri eggwanga nti temuyina makulu nga industry wali owuliddeko abakwata ati akutta abatwalizimu n'abagalira awantu emyezi 2 tebalina byakkola okusinziira ku bakama baffe bagamba ekyabakuŋŋaanyisa okusala ntotto era mu bbanga lye basaliddemu entotto bakava mu parliament nga federation ne bateeka presentation yaabwe about the copyright boogedde ku bintu bya callback tunes n'ebifaanaganako bwe bityo ebintu ebyo tebyandituukiddwako ekyokubalina jam session yeeyo nga tuvudde mu bino ebintu ebyolwali abayimbi waliwo edda omuyimbi ng'asobola okubeera mu nnyumba nga talina kyakulya oba ontegeera ogenda mu jam session yawo n'okola ki n'okangamu osobola ogenda ku jam session yawo n'okaabira ennaku bayimbi baki banno rent n'omufuna so the achievements by the way zikwatwako Seimo mu bintu byonna bye tulina okutunuulira ekisinze okutta eggwanga lino bintu bibimu ebintu ebisinga tubitunuulira mu nkola ya mmere ya leero emmere ya leero ogenda kugifuna naye enkya ebintu ebiteekeddwa okutereezebwa ku industry bisukka ku bya mmere ya leero ne rate problems osobola okubeera Saimo by'otuuseeko wano oyina enjala we yakulumira ku stage n'ogamba nti sijja genda mu kino lwakuba nnoonya mmere kannweze wano olwaleero n'otuuka ng'ofuna ze saddaaka abayimbi bonna ba artist oba omuntu yenna ali mu creative business z'akola ze saddaaka omuntu ali mu kuzimba business ye zonna z'akola waliwo w'otuukira n'ogamba kati niyo waliwo w'otuukira n'ogamba nti ku lw'obulungi bwa kino nsobola okyerekereza okitegeera teri industry gye bagenda kuwa priority nga tebagiwa kitiibwa Respect is very important. Respect is very important. Otegera repetition y'abantu ekola kyova olaba olwaleero bwe twagenze mu ntalo za banka emu video ezimu ez'omugenzi yichuliza akomyewo ng'ayogera ku nsonga y'emu repetition ematalinga olwaleero singa abakubaawo value ye ebadde egenda kulinnya lwa repetition eyo kubanga baga omusajja ayogera era ye yandibadde ayitibwa okwogera ku nsonga ezo baga kiki kye walaba lukye tutaalaba repetition is very important omuntu wamala bakwata n'akwata industry y'eggwanga yonna n'agiteeka mu dormitory setting olw'okuba abaliisa abanywesa abawadde aw'okwegattira abatimbi ebbula byonna industry abamaze okugiteeka wayagala nti respect eyo tekola kiteriimu kati neemugenda mu parliament ye kennyini oyinza okwesanga nga yakubye essimu n'agamba bajjaawo mubawulirize naye temubatwala nnyo serious nze okusinziira ku bbanga lye mbadde nabo wano just mubakuumira we tubaagala bali we tubaagala muli we babaagala yes okwongereza kwekyera nga tumaliriza yes nti ebiruubirirwa copyright besibye ku kintu kye bayita copyright research says research alaga basobola okuresearchinga ensi zino ettaano zisinga high piracy rate naye nga ate industry zayo zikulira ku speed Russia piracy rate mu Russia eri 91% mu Africa Zimbabwe 91%, China, Indonesia, Brazil, India, imagine India, 87%. Ne Bollywood ye industry yokubiri mu nsi mu za film. Okitegeera, ogenda mu gwanga lya America nabe sawa zino mu Hollywood waliwo association eri egatta ba executive producers bataddeko Google ekiyinja ekinene nga bwe balemezako piracy inti omuntu ntambi agenda ku laptop ba ku simu ye atekemu Black Panther free download Google muyirewo bateka index yes ogamba index kanda bano bagamba ogamba index of series no sawo erinnya
bwebale nekutwala ku website kati na yes nabo olaba nti no what they have everything intact ne piracy ekola ki ebasumbuwa ogenda mu gwanga lya Nigeria they made amendments ne batekamu ne bine bya internet online bichi guno mulembe omupya ne bakiteka mu nongosereza ne sawa zino n'aba Nigeria bali mu kukaaba abamu so obuzibu si copyright per se yes it is a problem but tesobola kuberangia yeremesa industry okuberangia egenda mu maaso because n'abayina obuzibu bwebumu basigala bakola ki bagenda mu maaso waliwo engeri endala nyingi nnyo abayimbi baffe mubasobola okubeera nga bafunira ssente besides stepping on stage waliyo merchandising bulijjo mbadde mbinyonyolanga abantu olaba kati nono omusajja wuuno ali mu kulya ku merchandising but imagine omuyimbi nga aina hit eri yes kali omuyimbi nga Kankoze Shiba bwe paba ne Fik Fameka we paba ku YouTube kuliko emitwalo 7 views kale katugambe n'obo gambye ko emitwalo 3 jokka bantu bameka balinzo kubera nga bagula t-shirt sezo oba jumpers oba caps okitegera abayimbi abamanyi bakanye West ba Jay-Z partly mu music bayide much than outside music okitegera ogenda mu streaming ogenda mu licensing of using their songs. Talking about that nalaba Shiba we yali presenting ku parliament yagamba nti there is time we yali omulwadde oba yali ava yali mulwadde but she was forced to go to perform sirwa kuba yali ayagala naye nga singa ta performing nanti ajabata yinachi anti chegamba merchandising wejira we bali nnyo nti felenses zaffe tuzikenenudde nnyo ku kintu kimu kyokka kya performance but there are other ways nga sina za copyright yokka tulina okukkiriza mulimu vices ezimu ezigenda okujja zitulye paka nti sirimu yajja mu Uganda yajja oba mu nsi yonna yajja but abantu saba zino bafuna ze RVs basobola okubeera nga bastayinga for long oba kitegera n'ekyokubiri nti bino byonna ebitu betuli mu kulaba there is a lot of politics in them nti parliament we yawa Hilderman leave agenda abeere nga preparing amendments ku copyright twandisuubidde nti n'abayimbi bonna bali badde mabega we ne bafuna voice emu posting about it yes ne wagenda okulanga politics azeewo kyovala wano ku parliament mugendayo okubiri waddewo omukyalo oyo abatutteyo female youth member oba waawa omukyalo oyo abatutte nenga wa NRM nga yagala abeere champion wakyo olwo Hilderman kiba kimuleka luddawa oba okitegeera naye nga in a bigger picture twaliyagadde fena industry yaffe ebeere ng'etereera but divisions zino zonna zetuli mu kulaba because there are now 3 associations oba entities oba bodies watuleka mu National Culture Forum 2018 ne bagamba nti mwina yes ne bagamba nti buli entity yona ya art eri omwo so it could cater for each and every one ebere eriawo umayonga yo ne blossominga nevaayo nga y'abayimbi ne tugamba katuje empowering ngaffe okitegeera abayimbi abedenga begatta kweyo because it is an association egatta abayimbi then from there federation nejja ate neyongeze ngaki nga association because kyebali bagala ekiruubirirwa federation eberenga governing body nga olaba fufa nti amagogo yasalawo ebyaki ebyomupiira gwa Uganda no one else does so Eddie Kenzo thought nti maybe agenda okubanga asalirawo ensonga zake Eddie Kenzo bamulonda bulonzi nga mukulembeze Eddie Kenzo thought kyovala baye ayagala kimu Mr President era kasaba kimuyite ekyo oh Mr President said nagamba wow checho nasuna ne kukirevu kyebwa yemaliriza Saimo nja kumaliriza nga mbere bana bemwogerako ensonga byokwepicha oba kutufu oba kukyama kuzze lwa nsonga nti ekigenderero ekituufu tekyaliwo atutandise okufuna vices yes maliriza nga tumaliriza tujja kwogera ku kintu kya merchandising kino okitegeera olaba na wano wetuli mu kuva wetuviira wano nina orders 5 nganze jumpers 2 ne t-shirts mu bwakasirye bwange okitegeera bino byonna kyagajo bitula bino byange orders 5 okitegeera japaza ziri mitwalo 8 t-shirt ziri mitwalo 5 okitegeera ku level yange kwetuli ate nga sibebokka eriyo n'abangambye leero lwengendo soko gezeseza abaana orders kuliko ey'omwana oli yangayenze kolera omwana wange ki esaati okitegeera naye kyenjagala mumanye kimu social media platforms zino tetuzirinaako right si zaffe tuba tulina ekirooto ky'omuntu kye tuli mutuukiriza nezituyambako nti ekuwa platform n'obaako abantu abakola ki pa Yugaman ekizapo ne mugamba nze ne bwenfuna abantu ne wempeza emitwalo 10 ery'aba followers basobola okummala lwaki ne mugaba bwe mmala ngenda kukola website yange gye mmanyi nti mbalinako control ku mitwalo 10 ne bwensobola kudivertingako gumu ne gugenda mu mail list yange ngamba ina nti mbaweereza email omubuli omuli mutuukako kiba kinyamba kati bwenfulumya product bwenti nfulumiza t-shirt empya nenjisindikira abantu mutwalo mba neetaagako just abantu 10 ba responding
abantu 100 bali respondinga ne bagigula emitwalo 5 ze milioni ameka 5 newe mba ntaddemu 15 babiri mbakola kimbakola mu bwakasirye bwange kyendi mu kuzimba okitegera imagine ngo ina akakadde k'abantu ku social media imagine ngo ina nedda tusaga personalizing ensonga zino imagine ngo ina akakadde k'abantu nozimba website yo nokkirizisa abantu emitwalo 10 okugenda ku mail list ya website nga bw'oteekayo product target ye bayakuba nti ne bwefuna abantu 15 ne bakola ki ne bagula kitegera this is real money abayimbi alimwe bali mu kugaggawalira teri muyimbi agenda gaggawalira ku stage era namaliza mbagamba ati copyright ne weena abaweri yagendo sigala nga afudde bwavu lwaki ne wobo mazo kulidye starting oluyimba lwonga lulo kiringa ku social media platforms zino bagamba oluyimba boluteeka ku streaming platform ng'obugagga obumaze muzitaddeyo ne mwebaka ne bw'omala odduteekayo olina oddusindika okakaseti sayimo ku BBS ajadduzanya Frank Antambya ajadduogerako abantu gye bakoma okuluzanya namba ne zisituka kyokola ki gyokoma okufuna kakitegeeza nawe oba butaddamu mazitokola kitofuna copyright kyokka nga ngezaako balaga nti si kyekyokka tuteekeddwa oku understanding business eno tugitegeere tugikole mu butuufu bwayo oba si ekyo tugenda sigala tukola ki tukaaba okitegeera kale that's it for today banange weekend ennungi Frank Antambya va ku president wa federation oyo no obi wange mwagala nnyo maite obi wange lubiri abantu tebaagala bava we bali omusajja yonga mwagala nnyo mulaka alinga mmese emmese bwebe ekuluma efuuyiriro olebe kuwulira kuzuuku kakati yabo yage mwagala nnyo era mbadde ngamba kasirye mu bwakasirye bwe singa gwoyina Nickelodeon singa gwoyina bulungi mweraba wamma